N'okutuusa kati wakyaliwo abantu abakyemulugunya ku byava mu kulonda kw'abassentebe b'ebyalo okwaliwo ku nkomerero y'omwezi oguwedde. We butuukidde olwaleero ng'akakiiko k'ebyokulonda kaakafuna amabaluwa ag'emulugunya agali eyo mu 7 okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kati olwaleero waliwo abantu okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abakedde ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda okuwakanya ebyava mu kulonda kw'abassentebe mu bitundu byabwe. Okusinziira ku bano, okulonda kwalimu emivuyo egitalabwangako nga kuno kw'otadde abalondesa okulangirira abantu abaali batawangudde. Mukulembeze wange baamukuba amasasi gaavuga ku olwo, tuli mu kutiisibwatiisibwa ku kyalo, chairman waffe gwe twalonda tebamulangirira. Kati ekituufu ki? Chairperson waffe wa NRA mu Kibiri A obuwanguzi bwe bwatwalibwa yawangula akalulu, abakulembeze baffe bonna bakimanyi, abawaggulu bonna bakimanyi, naye basirise olw'okuba nti omukyala gwe banyigiriza talina ssente. Bannange tuzze wano twagala bwenkanya, twalonda omuntu waffe n'ayitamu, era obululu bwe twamuyiira naye waali mumativu okuggyako essayidi etusumbuwa. Abalala balumiriza nti bo tebaafuna na mukisa kulangirira muntu yenna oluvannyuma lw'abalondesa okuweebwa enguzi ne badduka nga tebalangiridde. Presiding officer yagaana okulangirira kubanga yafuna bulk cash, sente eziri abunomo. Ne neebuuza mu kalulu ka L21 afuna mutwalo gumu. Why could you bribe to that extent? Waliwo n'abalondesa abalumiriza bannaabwe okuva ku mulamwa ogw'abasomesebwa nga bagenda okukola omulimu guno ate bo ne bakola vulugu mu kulonda kuno. Ne mugamba ebyo byonna bikyamu tebabitusomesa. Nze mwini nondesezza eno gy'obeera mu Gangu A, nkalondesezza a free and fair election. Lwaki okola vulugu mu kalulu k'ekyalo kyange? Ningizako mukubira amasimu n'atuuka ekisira amasimu ge nga takyakola ki? Takyagakwata. Kyokka bano batubuulidde nti okusalawo okulumba ekitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda kivudde ku kubulwa okuddibwamu okuva eri akakiiko kano wadde nga buli kimu ekyetaagisa baakikola. Petitioni zonna naziwaayo naye ndaba nga bikeereye, mpulira ate banaatera okulangirira bachairperson abayitamu ng'ate mpakanya obuwanguzi bwabwe, nze nawangula akalulu ako. Abalala balumiriza abakulembeze ku mitendera egya waggulu okutabangula okulonda kuno olw'ebigendererwa byabwe. Tulina omukyalo oyo gwe bayita mukyala Kyanjo yeeyisizza bubi mu kitundu, kubanga eyo singa taliimu, singa teyeegatta mu bululu bwaffe n'oluusi kyandibadde kyaggwa dda. Kati akakiiko k'ebyokulonda nga kayita mwogezi waako Julius Mukyongozi kategeezezza nga bwe kaafuna okwemulugunya kw'abantu bano era nga kuli mu kukolebwako. Kutandika olunaku olw'enkya mugenda kutandika okuwulira ebivudde mu kwemulugunya okwo, akakiiko kye kasazeewo, oba kasazeewo nti okulonda kusazibwemu, oba kasazeewo nti okulonda kwali mu mateeka, oba kasazeewo nti mugende mu kooti. Ebyo byonna tujja kubiraba nga buli kwemulugunya okwaleetebwa akakiiko kakuddamu mu lwako individually nga kaddamu abo bonna abaleeta okwemulugunya akakiiko k'ebyokulonda. Mu ngeri y'emu abatuuze b'Ekibiri E Busaabala mu ggombolola y'e Masajja mu munisipaali ya Makindye Ssaabagabo bavudde mu mbeera oluvannyuma lw'okutegeezebwa nti omuntu ayagala okulayizibwa ate bo tebamulondangako. Kati bano bagamba nti bo si baakukkiriza akakiiko k'ebyokulonda kulayiza muntu gwe bataalonda. Akalu kaffe tekaali mu buzibu bwonna ate ki tusikamiguwa so bw'ennyumba emu tumukoye tutegeerera chairperson owa sitampu chairperson NRM omwana n'abakyala omuzzukulu w'abavubuka tubikoye. Okuvuganya ku kifo kya ssentebe kwali wakati wa Ruth Namata abadde ssentebe w'ekyalo kino okumala emyaka egisoba mu 3 ne Bashir Kibirige. Abaana abazzukulu buli omu. Waliwo n'abatuuze abalala era mu ggombolola y'e Masajja abalumbye ofiisi y'ekyalo nga baagala okumanya ani ssentebe w'ekyalo kyabwe omutuufu. Kubanga nze nina poloti gye ntunda ndeese omuguzi mu ofiisi sirabamu chairman. Chairman taliimu. Nkole nti omuguzi muleke agende twagala sitampu. Chairman waffe bamuwa obuwanguzi bwe kiba kiganye tuddemu. Bano bagamba nti abalondesa badduka nga tebalangiridde muwanguzi nga kati bagamba bo tebamanya ani yawangula. Otwatuuka ku ssaawa y'okulangirira akalulu eyalina okuba nti awangudde si gwe baakola ki, si gwe baalangirira. N'okutuusa kati akakiiko k'ebyokulonda tekannaba kugonjoola kwemulugunya kw'abatuuze ku mivuyo egyali mu kalulu k'e Masajja mu munisipaali ya Makindye Ssaabagabo.
Winnie Tesana Kahinja, Agafeyo, ku Spark TV.